mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribe nga temunyigene kale bagita Fund TV JYP ali buto olala ebunasubiza gamba nti kakati ono ate lw'abalongo luno lw'abalongo JYP basika byebuuza JYP lwaki ozaalanga akamyu JYP lwaki ozaalanga akamyu bagamba mbu JYP azaalira mwami we olw'ensonga ndi kusaasiragana okubanga azaalira Bindeeba nkugambye bingi ebyogerwa naye nga munnange nti nabagamba omuntu aba alina obusobozi obulabirira abaana yamanyi waddemu okuzaala buli mwezi oba buli wiiki gw'osalawo okuzaala gw'amaanyi kasita nze mba nga sinza agenda obbalabirira tebinkwatako oba JYP addamu n'afuna olulamu tebindya asinga bagamba JYP totukaabira ntukusemanga tukulabirira abaana naye abayeba ku social media abessaawo bagamba JYP tojjanga ng'otusaba school fees nga baana bakulemeredde gwe bazaale ng'akamyo munenge JYP ali lubuto information etambula akadde kano ku social media ebanga bagamba nti congrats Mrs. Bindeeba bagoza okuyita Precious Remy oba Nakitto Remy Nakitto Rehema ndowooza bali gwe Rehema oba Remy ndowooza Nakitto Rehema ndowooza ge mannya ge munnange yafunye olubuto olwawo omulundi ogw'okulala era ng'agedde kubanga ate obufunaanyibwe ku mitimbagano egya social media Bindeeba bagamba nti yateebye penalty n'omulundi ogw'okulala kusaasira nti yalema okubanga azaalira Bindeeba JYP yagamba bebi nze kankuzaalire oba buli mwezi tuzaala leka nkubirewo abaana mpaka tunaafuna abalongo manye eriyo abangalana abamu abazaala abaana b'okumukubo naye nga bafa balongo obazaala ne bazaala omu ne bagamba tuddemu omulundi omulala tujja bafuna era omuwundi omulala tujja bafuna kivaamu nga bazaala ka nasale school kalamba abanoonya balongo JYP ava nagamba omwaka ogudde gwa 2024 ng'agamba nti ayagala omwami we Bindeeba amufunire abalongo agamba nti ayagala amuzaalira abalongo mwami we mbu amuweesa ekitiibwa era nti n'okusaasira yakola ki yalemwa nti n'okubanga azaalira omwami we akugambye bano nno si bwe bajja nabajja nno okusaasira ne JYP abasinga mbeera banga ebyolwali n'ebintu bya ddala Bindeeba yayitako kewakusaasira era ndowooza gye yava n'alyoka gye wa JYP abasinga malowooza nti ebintu ebyatulene nga biri ebirinkenga nti byali byalwali bintu byali bya ddala ssebo byali bya ddala ndowooza waliwo yasigalamuko munnaakantu bakusaasira yasigala munnaakantu naye nze kinewuunyisa kusaasira alina bbaawe alina sseruka kati nebuuza ki ekyali kimuleesera okubanga ate alingiza mu maka g'abantu banaabaleke be bamanyi alina sseruka baseruka omusajja ati bamukola kyo babaluga muloge kubanga omukazi omuyine waka naye ati n'abeera nga alimba sikando simanyanga ayagala ne Bindeeba kyokka nga mukazi omufuma mukazi wo seruga yasirika kye musajja watu ndowooza yafuuka kyesirikidde muzigo mu ttimpa kusaasira akola byonna by'ayagala nga seruga yeesirikidde naye nga ensonga zeezo Bindeeba JYP basubira omwana omulala oba sinakindi abalongo manyi gundi ani Taylor yagamba ababe abajja mu mukoka kati Bindeeba bagenda bajjawo abaabwe awo nange simanyi kubanga yagamba munnange anzaba nti nabajja mu mukoka eri abakazi banyirooza abasiba banywa mukoka ate waliwo omukoka w'e Kampala omukyafu ngaki eri omukoka omuyonjo yenna aba mukyafu ate bingi ebikulukusa mukoka kulukusa bingi ebikyafu kazambi twatugende naye ate wamukampala ate mukyafu n'okusinga wombya newankubadde yenna aba mukyafu kubanga mukampala eriyo abataziika buyonjo nesiyoka zikulukuta kati waba mukyala ng'oyagasimanga afuna balonga ani Taylor nti nga bwe yabagamba nga baali yeeperegese baali abali bano balimba nozaamu banywa mukoka buli kaseera buli lunaku olukya bafuna abalongo ye bwatyo bwe yagamba nti bagamba Taylor bwatyo yatugamba naffe katumunywe mukoka tufune abalongo mujja kunywa ebikyafu mujja kunywa ebikyafu nze mbabulidde ensonga zizimu kuba zitambula kadde kano ku mitimbagano egya social media bagita Fund TV nkwebaza gwe ne subscribinga n'onyiga kadi nti wakola kyamaanyi okubanga wasubscribinga n'onyiga n'ekadi negamba nti ka comment section bwe kali awo
obubaka buntera mu comment section yato sikali ng'ogifollowinga gwe kyolina okumanya nti wano updates nzikutuusaako buli lunaku. Lwepi wa Bindeeba lubuto lulala nzisibinako obuzibu oba azaala buli lunaku yamanyi wanabazaala ne bamulemerera ate anaakabiraani ajja kuba akiguddeko kirungi tanda gwasaba fiizi abazaale yamanyi oba nenkyazaala ne ku Saturday n'azaala ne ku Sunday n'azaala yamanyi kirungi be babaweerera ne bbaawe Bindeeba mukyala Kokuteiro oba Mr Kokuteiro be babeerabirira abaana baabwe be bamanye be bagita Fadi TV kinenga ensonga zezo lwepi ali buto era nga onaasibira nti no lw'abalongo lwe yafunye